Atendezebwa agulumirizibwe ekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abaawangubwangwa mu buwangire bwabwo Bogombogo kyewagula Erizaala enkambwe gwaka si gwakuzikira. Mbalamusizza ab'ekika kansubire nti muli bulungi na mwenna abampuliriza ku mikutu egy'enjawulo. Ku kyoto ky'olwaleero omulamwa gugamba nti enkola ya quantum monetary system eyatuweebwa bajjaajjaffe okuva mu Mumunyere era n'enkola ya quantum election system ey'ensi yonna n'ebimyaso 9 ng'ebibiri bigenda kubaawo omwaka guno oba mu bwangu ng'ekisooka kimaze okubeera nga flash eyo emaze okubeera ng'etandika oba kye tuyita upgrade. Kanziremu emabega oba okusobola okubeera nga mbalaboratingira ku nsonga eno. Ekisooka mu byonna tulina okwebuuza quantum kye ki? Quantum eri magnetic field eyo ekola oba gye tuvaamu oba akatiba aka magnetic fields eza negative ne positive charges ezikola creation spaces ze tubeeramu. Nga bwe tunaalaba mu maaso awo nti quantum nga yo eyina categories ez'enjawulo. So taking example ku byennyanja oba ebintu ebibeera mu mazzi, ebisolo oba ebyewalula nga byo biri specifical okubeera nga birina kubeera mu mazzi. We bibeera nga biri mu mazzi, enzimba yaabyo erina kubeera ng'eri compatible n'amazzi mwe bibeera. We tubeera nga tugamba nti bisoma era birina kubeera nga biri compatible, amasomero na buli kimu kye biba bikola kiba kirina kubeera nga kiri compatible n'amazzi mwe bibeera. Tosobola kugamba nti ekyennyanja kiyinza okukola ennyumba yaakyo ow'okusula oba ow'okuzaalira nga kigenda kukola ekisusunku katugambe waggulu ku muti. Tekisoboka kubanga kyo kyatondebwa nga kiri compatible okubeera nga kibeera mu mazzi. Kati ffenaffe nga abantu tuli kitangaala. Ekitangaala ekyo nga gwe mwoyo, omwoyo ogwambadde olugoye olumanyikiddwa nga hologram. Naye ng'olugoye olwo lulimu amazzi agamanyikiddwa nga bulamu nga ge gatuwa obulamu obuno bwe tutambulirako. Bw'obeera ng'ogenze mu Greek, ekigambo crystal kitegeeza oil. Omubisi gw'enjuki n'amata we gakolebwa pineal gland eri mu bwenyi bwo bajjajjaabo kwe batuula okubeera nga bayogera, gatambula ne gakka mu vertebrae oba mu bunwe we geegattira okukola oil ono amanyikiddwa nga crystal. Kitegeera? So mu kukuba oil oyo mu kutambula mu lugoye lwe tuba twambadde, then kyekikola obulamu ne kibeera nga ki vibratinga amasannyalaze agagabeera compatible ne magnetic field mwe tuli. Mukitegeera? So quantum oba ekigambo quantum
kye kikwasaganya engeri ffe nga abava mu magnetic field oba abakolebwa mu sphere eya magnetic field engeri we tulina okubeera nga tweyisaamu. Omulabe waffe ffe yatukola oba yateekawo ebintu ebisinga nga tusoma kasasiro naye nga tetusobola kubeera nga tukola oba nga tutambulira mu ebyo bye tulina okubeera nga tutambuliramu, kubanga ffe nga bakatonda ba wano tuyina obuweereza bwe tulina okubeera nga tuweereza okusinziira ku mmunyenye ze tubeera tuvudde. Olina ensonga lwaki amaka tugayita amaka? Kubanga wakkiramu. Toyina w'osobola kugamba nti nno nti amaka we gabeera nga si maka then kiba kitegeeza nti mukukka, then mukukka emyoyo mu maka kyekifuula amaka ag'olunaku olwaleero. Nze naawe tulina gye twava era nga tulina okutambulira ku mateeka gaayo gye twava. Ze mmunyenye ezituddemu bajjajjaffe oba byebika, si nti nga we tulowooza nti nno byatandikawo butandisi wano mu kulowooza kwaffe. Nedda tubisikayo busisi era n'obwakabaka bwennyini tubusikayo busisi. Ensonga lwaki kabaka bulamu, kabaka w'abakabaka ali ye kabaka wa buli kyomu oba buli kitonde era agabanyizaako ku bwakabaka bwe ku lw'ebyo ebitonde ebifuga mu maanyi ge oba mu kisiikirize kye nga we tulaba mu Buganda. So ebintu ebisinga tebiri coincidence. Kyovula nti nno mu kutambula mugenda kusanga nti tugenda kutuuka nga tubeera ne quantum teleportation. Quantum teleportation kitegeeza nti obeera ng'omanyi magnetic formula oba magnetic field formula esobola okutuusa ng'oli mu Europe n'ekutuusa mu Uganda mu ddakiika emu oba mu sekendi emu, oba kisoboka. Ago amaanyi tugayina kubanga byebyo ebisenge bye tutambuliramu. Just Maama Nattimba oba ekimanyikiddwa nga Sseŋŋendo Earth oba Sseŋŋendo nsi gye tutuddeko eyina magnetic fields ez'enjawulo 9 namba. Tosobola kukola kizungirizi kuva wano naye osobola okubeera ne formula eyo oba osobola okubeera n'amaanyi ago mu bwakatonda bwo bw'obeera ng'ogondedde obwakatonda bwo n'osobola okubeera ng'otelepotinga okugenda ku planet endala, naye tosobola kubeera ng'okyali mu lugoye n'ogendayo. Tekisoboka kubanga ekikuyisaawo it's a magnetic teleportation ability oba machine oba zones ze tujja okubeera nga with time oba abazzukulu baffe bajja kubeera nga babiyiga. Mu ngeri eno kijja tuyamba ffe nga bakatonda ba wano obutatema miti nti tuzimba nguudo, kitegeera, kubanga by teleporting transport mechanism zijja kubeera nga zigetinze simplified. Tugenda kubeera ne kye tuyita quantum communication eyo eri already in place, getting just activated. Quantum communication yejja okukola quantum internet. Then tugenda kubeera ne quantum cryptography. Tugenda kubeera ne quantum computing. Tugenda kubeera ne quantum simulation. Then tugenda kubeera ne quantum complex computation quantum complexity computerization. Mukitegeera. So yensonga lwaki muwulira nti movement ey'abajjajja
eyateekebwawo emanyikiddwa nga Q, team Q oba quinon, naye nga basically keyword eri quantum kye kigambo ekisobola okubeera nga kituzza mu bwakatonda bwaffe, amasannyalaze amatuufu ag'obwakatonda bwaffe nga bakatonda ba wano ge tulina okubeera nga tutambuliramu. So today ku quantum financial system egenda kubeera nga replacinga eno enkadde gye tubadde tuyina eya World Central Banks. World Central Banks ebadde under World Bank ebadde eri manipulated by Satanists, era nga be bakola matrix zonna nga bakozesa Freemason. Bakola matrix esooka ey'ebyenfuna ng'eyo eri centered mu London, ne bakola matrix ey'okubiri nga ye religion ne magic ng'eri centered in fact religion eri centered mu Vatican, then magic ng'eri centered mu Israel. Awo nga we wabeera ettambiro ekkulu ery'okusaddaaka abaana omen wagambira nti muleke abaana bajje gyendi, era y'ensonga lwaki bagamba nti amakubo gonna gayolekera Isirayiri mu kukukusa n'okubeera nga batemula ezzadde lyaffe, bo nga emyoyo egitayina muzimu gisobole okubeera nga giriikirizibwa kubanga girya ku musaayi gwaffe na energy oba amasannyalaze agatuvaamu, kubanga bo bali mu negative charges ate nga ffe tusobola okuproducinga positive charges zo ze batayina mu kubeera awo, then ne zisobola okubeera nga ziriikirizaamu. So system eno egenda kuvaawo, era nga okusinziira ku records 97% eza Central Bank mu nsi yonna zasobola okubeera nga zisayininga ekiwandiiko kino okusobola okubeera nga zeegatta mu system eno. System eno egenda kubeera nga eri controlled siffe, naye egenda kubeera controlled by artificial intelligence nga tewaliwo muntu yenna asobola kugimanipulatinga. Nkitegeera. So quantum the global QFS egenda kubeera nga ekwasaganya ssente zonna mu nsi yonna, era mu ngeri eno central banks zigenda kubeera nga zivaawo, era ne banks zennyini zigenda kubeera nga zivaawo, nga bwe tunaalaba mu maaso ku migaso egyo egigenda okubeera nga gireetebwa enkola eno. Waliwo abamu abambuuza ne bagamba naye enkola eyo teringanga eya cryptocurrency. Tegenda kubeera ya cryptocurrency, egenda kubeera nga eri digital naye ng'eri backed by gold or assets. Nkitegeera. Waliwo ebintu ebimu ebiri technical bizitasobola kunnyonnyola, naye ndowooza katugende mu biki bye tugenda okubeera nga tuganyibwamu ffe nga bakatonda ba wano mu nkola en'empya bajjajjaffe gye baatuwa. Ekisooka, quantum financial system egenda kumalawo enguzi, kubanga tewagenda kubeerawo control ya central bank.
tewaliwo pulezidenti yenna ajja kubeera ng'alina olukusa oba ng'asobola okufuna olukusa okusobola okubeera ng'asaba ssente nga ye bw'ayagala. Tekigenda kubeera bwe kityo. Tekigenda kubeera bwe kityo. So wagenda kubeera nga tewakyaliwo corruption kubanga ekisooka artificial intelligence yegenda okubeera nga yehandlinga ensonga zino mpozi n'eggye erya bajjaajjaffe erya Mumunyere erijja okutweyorekera nga wadde already liri wano era nga abantu abasinga ku victory gye tutuuseeko si maanyi gaffe naye maanyi ga bajjaajjaffe era bonna aba planning okubeera nga bayagala okukola genocides mumanye nti nno amagye already Augusta system lwakuba nti galina vibration yo ya waggulu obeera tosobola galaba kyekimu lwakuba nti nno ba abazungu bakiyita star space the space soldiers naye mu Buganda gye gamanyikiddwa ng'amayembe bano abantu kye batamanyi. Ekirala kye tugenda okubeera nga tufunamu egenda kubeera nga system eno ekkiriza transfer eya ssente mu nsi yonna nga teweetaaze bank oba nga teweetaaze swift system gye tubadde tukozesa mu global decentralization control eya central banks ezibadde zifugibwa abakabos kitegeera. So tetujja kwetaaga third party. Omuntu ojja kubeera ne laptop yo oba n'essimu yo then ng'osobola okubeera ng'otransactinga okuva ku ssimu kubanga buli muntu yenna ajja kubeera nga aweebwa device eno era nga interactinga ne device yokka eyo okitegeera. So benefit endala egenda kubeera nga eruningibwa on a phantom computer. Phantom computers zino zitambulira ku magezi aga bajjaajjaffe mu Mumunyere oba ekimanyikiddwa nga crystal like computers eziri integrated ne quantum technology nga bakozesa light. Zino ziri so powerful nti akayinja kokka akalinganga omukono kasobola okkeepinga data ow'emyaka nga billion emabega ate nga tekajjudde. So it's really that powerful ate nga ziri accurate era nga teziri corruptible. Baali already system eno yaliwo era zaayagibwa okubeera nga mu myaka nga 10 emabega baziteekawo naye amaanyi ag'ekizikiza agaali era gakyafuga ne galemesa ensonga eno. Then system eno egenda kubeera ng'ejjawo of course the banking systems. Banks zennyini nga zo zigenda kubeera nga ziruzinga emirimu kubanga eyo we wabadde enkola y'obubbi n'obukenuzi ne money laundering ebadde ekolebwa ba slave masters oba bakabos ababadde bafuga abantu oba abadde batufuga ffenna obumbula nga baprintinga ssente ku mpapula then ne bakuleetera ebipapula ng'otandikawo katugambe nti central bank nga ye Uganda ne wakuwa billions 100 oba billions 100 naye bo ne zitandikira mu bbanja naye nga bo ate togenda bawa bipapula ogenda kubanga obawanga minerals n'olabira ddala nti baali batukwata obujega.
So system eno egenda kubeera completely independent. Ogenda kubeera nga omuntu katutekinge olunaku olwaleero system enkadde gye tubaddemu ogenda kubeera nga operatinga direct ne World Bank. Ogenda kubeera nga operatinga direct ne World Bank. Tewagenda kubeerawo control over your money. Then system eno ekisooka teri cryptocurrency nedda. Eri asset based. Omuntu wanaabeera nga ayagala oba eggwanga wenaabeera nga liyagala okubeera nga liteeka ssente zaazo ku system eno likwata ebyobugagga oba nga tugambe nga gold silver ne ligenda ku headquarters, then ne bafuna certificate eno then gye bakozesa okubeera nga baactivatinga currency eyo. So ejja kubeera asset, tegenda kubeera fiat. Tegenda kubeera fiat ng'ebaddewo nti just ebadde omuntu aprintinga buprintinzi nakukola bukozi airtime owe nga woyagala budigiti then n'otandika okukola ssente. Siwe kigenda okuba. So egenda kujjawo enkola ey'amabanja mu nsi. Enkola eno ey'amabanja emanyikiddwa nga the debt slavery ebadde eteekebwawo era nga we mbannyonnyoddeawo emabega nti abaddu ba slave masters bano bakabos abadde akeera ku makya n'akugamba olina central bank eyo yenza alina ogicontrollinga nti ye ng'agenda kukubira ssente ebipapula. Wakubira ebipapula n'akuleetera n'akugamba ate nkuwoze ye woogaana ng'akugjawo ng'ateekawo omukulembeze owuwe gw'anaasobola okubeera ng'acontrollinga then gwe ate mu kumuddiza then tolina muddiza bipapula. Bipapula bye bisigala mu economy nga bisaturatinga kubanga bakkiriza nti nno biri legal by government naye ng'amazima tebirina makulu, just paper. So ye modern slavery etukuumidde mu buddu bwe tubadde bw'otasobola na kusuubiriza. Ekirala system eno eri 100% financially secure. Egina kubeera nga tosobola kubeera ng'ogitamperinga up with kubanga ekisooka tekoleddwa wano, ekoleddwa okuva ku kulungamizibwa kwa bajjajjaffe okuva mu Mumunyere kwewaawo. Ekirala quantum financial system eno egenda kubeera nga signinga digital figures eri buli ssente yonna ey'omu nsi, ng'ekitegeeza nti nno wenkeera ku makya ne ŋŋenda mu banka ne nzigyayo bandaali ey'essente ezo, system emanya nti nno Omulongo Wasswa y'alina ssente eza range bweziti. Kati wenkeera ku makya ne ndipootinga nti baazenzibyeko, omulala yenna abeera azikozesezzaako ewalala oba abeera akwesezza cereals ezo ewalala abeera akwatibwa bukwatibwa. Weewaawo naye nga ekisooka mu byonna tugenda kukyusibwa tusobole okubeera nga tuva mu mululu n'okubeera nga tufugibwa omutwe naye tusobole okubeera nga tufugibwa omutima we wabeera okwagala okutuufu. So expectinga kubeera nga wajja kubeerawo obubbi kubanga tugenda kubeera nga tu upgradinze okudda mu kitonde ekyesimbu era abo bonna abali corrupt abalowooza nti bagenda kukozesa oba abakozesa ensimbi okulowooza nti nno bagenda kubeera n'amaanyi
bagenda kugiibwawo wano then batwalibwe ewalala. Awo wewosekerera ku bantu abamu ababbye ne babba naye ng'ekisinga mu byonna tewaliwo kye bagenda genda nakyo, ate ng'obudde basigaza butono. Bwe bubeera nga bwe butabeera mu flashes ezisooka emyaka 10 tebajja gimalako, era bajja kubeera nga bagende batandikire mu zero weewaawo. Ekirala quantum QFS eno ejja kubeera nga ekozesa artificial intelligence nga si mulya mmere ya getting in touch nayo. Tewaliwo mulya mmere oba ffe nga ffe abajja okubeera nga bainteractinga ne system eno, nedda. Waliwo stages naddala eziri ezawaggulu ezijja okubeera nga handled nabo mpozi ne bajjajjaffe mu bwamayembe weewaawo. Ekirala currency eno ejja kubeera gold backed or asset backed, era nga omuntu afuna certificate emanyikiddwa nga digital gold or asset certificate ejja okubeera nga eteekebwayo then value ey'essente ezo then esobola okubeera nga eteekebwa mu system. Yeah. Era mu assets zino zijja kubeera nga nazo ziraga wa essente ezo gye ziba zivudde, oba zivudde Uganda oba Tanzania oba Chile ne zaasayiningibwa kati eggwanga eryo ne zisobola okubeera nga bakozesa, naye nga osobola okubeera nga bakola nga bakozesa ng'ozikozesa era mu international trade, kubanga tewagenda kubeerawo imbalances eza currencies nga wekibadde weewaawo. Wetugenda ku mugaso omulala mu system eno fiat tegenda kubeera legal, naye at the moment for the start omuntu anaabeera ne fiat egenda kubeera closed, era bajja kuweeza message bakugambye nti no the fiat system has been closed and then bagibacking up nene eriwo, kubanga waliwo sente already ziri disposable zijja okubeera nga zimatchinga ne sente eziriwo. So kyekyo ekimanyikiddwa nga currency reconciliation, nti enkadde n'empya zigenda kubeera equal. Katugambe nti obeera n'akakadde kamu zajja kukola equal then otandikiraawo. Ejja kubeera shilling per shilling, dollar per dollar. Bagenda kufuna formula egenda okubeera nga calculatinga buli kimu, kubanga already sente zisobola okukola kino ziri disposable ezibadde zabbibwa okuva ku bajjajjaffe ebyasa n'ebyasa. Omugaso omulala, ensi yonna etaabeere mu system eno eya quantum financial system oba emanyikiddwa nga jezira ye global way, kubanga eyewaka ejja kumanyikiddwa oba eriloko ejja kumanyikibwa nga nezera, then eri global emanyikibwe nga jezira. So ensi yonna etaabeere mu system eno tejja kukkirizibwanga ku kola international trade n'ensi endala yonna etali mu mukago. Ekirala bagenda kukola ekimanyikiddwa nga the global wealth distribution. Ebyobugagga ebizze bibbibwa bakaboozi ab'enjawulo, kubanga tuteekinge just ono omusezi wa Microsoft
abadde asobola okuliisa Africa okumala emyaka nga 10 nga buli omu at least nga akola kweyagala na kulya bulamu. So bagenda kukola distribution ez'enjawulo n'abo bonna governments ez'enjawulo ababadde babba bubbi n'okubeera nga bawamba amataka g'abantu byonna ebintu byabwe mu nsi ez'enjawulo ne mu nsi ze balimu bigenda kugattibwa kubanga olunaku we lunaatuuka olwa flash nga tebalina amasannyalaze gasobola okubeera nga gabaraisinga ku lw'obuluvu obubatuddemu, bajja kubeera nga baggibwawo wano. Tebagenda n'amamotoka gaabwe n'amanyonyi gaabwe na ssente zaabwe, bajja kugenda ndowooza na lugoye lwe banaabeeramu. Nze naawe simanyi wawe banaatuukira, naye ekyo kyo njagala mukimanye. Ate w'ova mu dimension eno okudda mu dimension endala obeera weerabira ebyo ebibeera by'obeera oyiseemu. Nze nsaba nnyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawo obusobozi babeere mu eyo gye babeera, naye bajjukire ebirungi byonna bye babaddemu n'obulumi bwonna bwe batuusizza ku bantu, babeere nga babeera ng'ate batandikira kuva mu zero, bategeere nti obuluvu n'omululu teguyamba mu nsi. So system y'emu eno tugenda kubeera ne system nga tumaze okubeera nga turegisteringa nga buli muntu alina ID era nga buli muntu yenna alina essimu esobola okubeera ng'etegeera emyaka gye n'ensi gy'olimu. Tujja kubeera nga tukozesa system y'emu okulonda abakulembeze. Yonna gy'oba oli tewajja kwetaaga kubeera nga tusimba layini, naye tusobola okubeera nga tukonvinsinga then n'olondera ku system yennyini etali corruptible, ate naffe ffennyini gye tutamanyi nawa gy'enaabeera ejja kubeera nga protected, then olonde oyo anaalondebwanga yajjanga okulayizibwa nga tewaliiwo kubba na kusosola mu ngeri yonna. Weewaawo twayogedde ku bimyanso. Ebimyanso bino ebigenda okuleetebwa the black sun oba ekimanyikiddwa nga enjuba eya black. Waliwo ekintu kye njagala mutegeere. Omulabe waffe alina engeri we yakyusa ebintu, nga we mulaba nti nno Kabaka bulamu ayina gwe twandiyise patana we mu side ey'ekikazi oba gwe twandiyise kale nga mukazi we Nabinene. Then ye omulabe waffe kye yatukola teyamuvoola, yamulekawo, naye n'atamuyita mukyala we, ate n'amufuula maama we. Kati ate Natimba maama Gaya amanyikiddwa mu bazungu, ate ye n'atamwogerako. Kati nekyekimu era mu structure y'ensi eno ayina ebintu by'ataatubuulira. Fine, tuli mu kaboolo, naye mu kaboolo tuli munda. Mu kaboolo kano kayina magnetic fields ez'enjawulo oba ensi ez'enjawulo ze tutalaba ezirimu naye nga ziri mwenda, levels mwenda. Naye ate nga kwo mu kaboolo kano mulimu enjuba n'omwezi gwamu, naye ate ffenna tuyina enjuba emanyikiddwa nga central sun gye twetooloola. Eno eri munda yo yaffe eri yo terabika kubanga tuli enclosed, naye yo eyina force etutambuza naye nga tosobola kugiraba. Ate era tusobola kuyitawo wano kugenda okuggyako mpozi nga omanyi formulas eza teleportation ng'oyita magnetic fields. Ekituufu tewaliiwo muntu yenna asobola
kutambula ku planet yonna nga toyise mu poto. Tekisoboka. Tewaliiwo. Naye nga waliwo central sun eyo nga nayo bemanyikiddwa nga enjuba oba kiwanuka omukulu releasing amasannyalaze geetolooza emmunyenye ez'enjawulo ne planets ez'enjawulo, naye nga amazima kizibu kuziraba, nnyingi naye nga tuli enclosed muno munda. Kati buli continent oba buli continent, I mean buli planet eyina omwezi n'enjuba gwayo. Kati planets ez'enjawulo zaagasse enjuba zaazo oba omulongo owookubiri ow'enjuba enzirugavu okusobola okubeera nga bajja bayambire wamu, nga tuvudde kweri enaasooka nga 21 December, then waliyo n'endala 8 ezigenda okubeera nga zijja ziyambe mu process ey'okutuyimusa. Nga we mulaba nti nno kompyuta mujja upgrading mpola then nesobola okubeera nga capacity yaayo teyabika, kubanga bwe bakeera ku makya ne bagenda nga batuteekamu amaanyi ag'enjawulo, ffe nga abali mu uniform eno tusobola obutasobola kubeera nga tukwataganya amaanyi ago. So y'ensonga lwaki baba balina okubeera nga egenda kubeera step by step. So kinaabeera kisinziira emitima emikakanyavu, naye nga kyemmanyi nga nze nti flash esooka egenda kuyamba okubeera nga eactivating abantu abasinga basobole okubeera nga balaba amazima. Abanaagaana ne balemera ku nkola enkadde, then flash ey'okubiri kyemmanyi egenda kubeera nga etandika okujjawo, vanishing, nti ojja kubeera nga tokyasobola kubeera nga ocontaininga amasannyalaze amapya aganaabeera gazze, then bwetyo bagende nga bakola kasengejja paka ndowooza 8 oba 9 we zinaggwaawo ezimanyikiddwa nga the solar flashes weewaawo. So byebyo kyemulina okutegeera. Nze nga baganda bange mbasaba mu buwombeefu, obeera ng'omanyi nti nno oli mu gavumenti eno naddala eyaffe NRM, ng'omanyi nti olina omuntu yenna oba olina obulyazaamaanyi oba olina essente yonna gye wali olidde mu bukumpanya, osigaze ekiseera kitono, gizzeeyo. It's time to reconcile. Lwakuba nti abalya emmere etunyooma, naye amazima kyekiseera ekyandibadde tukozesa ng'aba-NRM oba ng'aba gavumenti byokka, si ba NRM bokka, ne gavumenti si zonna mu nsi, okusobola okubeera nga zikkakkana, kubanga abasinga baabayingiza matrix gye batamanyi. Bahandlers baabwe bonna bafuuka, kati nga tugambe nga Andrew waffe Breya yasigamu ebintu ne formulas enfu ennyo okubeera nga abafuzi baffe batambulira ku formulas ez'okutubonyaabonya ez'okubeera nga tebatufaako, already mufu aliwo kuron kitegera. So tukonseyeringe, tumanye nti ensi etumaliramu bwereere, kubanga ne woonaagaana at the end of the day ebyo by'olowooza nti nno oyina ogenda bibeeramu akaseera katono. I assure you eno kalenda weebeera ng'ezze ejja tekyuka. Nga woonaagamba nti nno
kyamanyikibwa nti buli wooweza emyaka bwe giti ofuna ebirevu, katugambe oba mu kika ekyo naffe bwe tutyo we tuli. Eno eriŋŋanga ssaawa, akalimi k'essaawa katandika oba kawera nga 21 Desemba okusobola okubeera nga baactivatinga kyetumanyikiddwa nga dimension elevation, oba okubeera nga batujja ku mwaliiro gwe tuliko okutuzza ku mwaliiro omulala ogumanyikiddwa nga the fifth dimension, gye tugenda okubeera nga tuwangaalirako. Abanaalema okubeera nga bava mu dimensions eyokusatu then bajja kubeera nga baggibwawo wano. Kati nno munnange njagala okirowoozeeko omanye nti ettaka eryo lyobbye, ebyo byonna byobbye, ogenda birekawo ate otwalibwe ewalala gy'otamanyi nakiki ky'onaasangayo weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Nsaba mbeere positive, mulowooze ku ggwanga, mulowooze ku nsi eno in a positive way, muavoidinge amawulire gaba kaboozi seenieni, ebyo byonna ebintu eby'entalo byonna ebikubeera nga bikukyankalanya okusobola okubeera nga weeraliikirira tobigendamu, naddala abantu abatali ku buwangwa, kubanga y'engeri yokka gy'ojja okubeera nga weekyagingamu. Naye atambulira ku buwangwa bajjajjaabo bajja kubeera nga bakukyaginga kanya bukanya kubeera ng'okuuma ebyoto byabwe weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe.